Musoke mufulumye bino. Fulumya bino. Olwaleero terukedde bulungi eri abatuuze mu Town Council y'e Lwengo olw'abakulembeze osalawo okukola bulungi wansi ow'obuwaze mu kitundu kino. Obukyafu bwonna buva muno omwamu. Nga batambula nju ku nju obwedda bakaka abatuuze okufuluma enju zaabwe okuyoola kasasiro yenna abalinaanye. Ababadde bawalira kata ow'embuya abayitemu. Ennyumba ezimu ziteekeddwako okufulu bannannyinizo ne batandika okwennyonnyolako. Obwedda buli kasasiro ayoolwa ng'ateekebwa ku mmotoka ate omulala n'ayokebwa. Abamu ku batuuze basiimye enteekateeka eno. Mbeera ebadde waasi nnyo yonna bw'otuuka era ojja kulaba mu kuubo yonna nga waavunda abantu nga tebalina abagambako. Wetutegeeza ekibuga kyaffe kibadde kifu nnyo nti kasasiro tumugye emyala tumugye mu kolansi wakati mu kuba wakati tumugye abantu bakola emirimu egy'enjawulo naye tusobodde omukuŋŋaanya era tumuyoola ekibuga kyaffe ne kitereera. Ekitundu omulanga gwaffe guwuliddwa oba lwakuba mmwe bannamawulire situmanyi kubanga kati tulongoseddwa ekibuga mu butuufu naye bw'okiyitamu ne bw'oba okirangazizza okiraba nti kiri malidaadi. Abakulembeze mu Town Council okuli Mustafa Nyindo ne Moses Nsereko Sebuliba bategeezezza nga basanga okusoomoozebwa olw'obutaba na mmotoka eyoola kasasiro ate n'ensimbi tebalina. Baatuwa ttulakita kati emyaka giri mu 15 egyakayita emabega yene gy'olaba neewulira kikatubeera mu galaki naye tulowooza gavumenti twagala ogisaba ne minisita waffe omulonde ewala ku gavumenti Mwami Balamu sebo nga Lwengo Town Council tulina obwetaavu bwa ttulakita. Buli luyoola lutwala emitwalo 46 kakati boddira emitwalo 46 n'okubisaamu ennaku 5 mu nnaku 5 n'okubisaamu emirundi 4 gwe mwezi ojja kwesanga nti sente zonna kumpi ez'omusolo z'okuŋŋaanya ozimalira mu kasasiro. Kati bakubirizza abatuuze okukwatira awamu okuyonja ekitundu kyabwe. Tukolaganire wamu tetusobola kukola ffekka nga abakulembeze naye twetaaga obuntu bulamu n'abantu baffe ab'ekitundu ekya Lwengo Town Council nga tukwataganira wamu. Ne mu byalo eyo mwenna mukole buyonjo bwansi kubanga twafunye obulwadde bwa Ebola bwe tuteeyonje tuyonje amaka gaffe. Kikkanyiziddwa okukola bulungi bwansi buli lunaku olwokubiri okusobola okukuuma obuyonjo mu kitundu. Kati buli lwakubiri tubeera mu kibuga nga tuyoola kasasiro oyo asobola okwokyebwa ayokebwe atasobola owavunda ye tumutwale mweri gye tumusula kubanga twagula yika 2. Era okutandika ne wiiki ejja wagenda kubeerawo ekikwekweto eky'ebizimbe ebitalina kaabuyonjo. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abatuuze b'e Lwengo bakakibwa okukuuma obuyonjo anti waliwo ne ssentebe wa disitulikiti eno eyasookera ddala Godfrey Mutabazi eyakubanga abatuuze emiggo bwe yasanga nga tebalina kaabuyonjo. Jangu olongosola.